Entalo twazirekedde komanda mudogo. Entalo twazikulekedde mudogo ne banno. Entalo twazirekedde ye. Wakati ferevo gye tulimu aterevo ndala nnyo. Bino byabanene Ssebanko Davis. Mwana abasajja batulanisizza nnyo entalo bameni. Abasajja batulanisizza nnyo entalo ate nga mwezi entalo bwe bafunamu ffe tetukola ki? Tetufunamu. So olwekyo mwana ffe twabuuse twakuze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nenga bameni kyekimu muli solidi champion nkulamisizzaako nambeni kulusefke tweyanziza nnyo mwana tweyanzeege webale tuwereramu webale kujjukira baana ba dipo nojjako mu ggeto notatwerabira nogaa leero kansibululeko mu baana ba ggeto mwana nokyali wakirindwawo kiraba kuba nze nabyo abaniga bangi abalina booki naye nga mwana tebasobola kudda ddala wansi ddala mu guno omwezi gwe tulimu ne mwana ono niga wakiri sefuke mwana management ye yonna yakirera mbebaza mwana nkodero webale mwana byonna omukulu atusiibuludde emmere nnyingi nnyo bammeni gwe temulina omwana omukulu agabudde ekyalo ky'ebbakuli kyonna emmere n'ebyalo kyemmanyi ebiriraani siwe ekirise kabadiro Uncle Gladiator neyanziza nnyo byonna muganda wange Gladiator abasazeeko mu ghetto. Gladiator musajja wa ddala era kyensobola okugamba abayuuti tano mudongo asobola okukyayisa omuntu naye nga yalina embeerazi lusinga bujja okitegeera naye nga yayisaawo bibye kati tano wange nga wadde oli akugambye ekisooka weerabireko omanye omusajja ali atya kuba kati ffe singa omusajja tetuli naye okitegeera ebintu ebibaddewo bingi atubadde babira nga tutambula ku social media tubadde tuwandira abasajja nga yemubimanyi waddewo obutakkaanya kibi nnyo omuntu ng'akwatagana n'oli ate nga wadde n'ayogera birala kitegeera tewali muntu mubi nga mutabuzi asobola okutabula ensi yonna mu dakiika 3 asinga n'omulogo kubanga omulogo eddogo lirwawo okukola naye mpulira genda ne ngamba Scorpion nti Gladiator yakwogerera bw'ati kati Scorpion n'agamba abaniga tutabukira awo tewala ebigambo ate tubeere ne one love ng'omusajja gy'atulaze kubanga omusajja atutta obudde bwe ekyo ng'okigyemu ng'ogyeko kikya ssente n'omuntu okuwa obudde bwe kiba kya bbeeyi kiba kya muwendo kuba abasajja bangi balina tuze tubalaba abamusinga naye ayina naye bangi abamusinga tebasobola kujjawo waneeno era nga mwana bageto yuti bulesi byonna gy'oli omusajja agambye agenda kujja byaliwo naye nga mwana bagamba togayanga kyezize ne gongolo libojja mujje empola ojja kwogera bubisowomu Scorpion ina akansiwa omuntu agenda kwebuuza Gladiator mwamwegaseeko lwa one love oba sente lwa one love abadde babitambuza nti mwanoonyeza sente za Gladiator bagamba ki abo balina bigambo bya ne mu ghetto tuli baloodi seode nyambadde tsene so mubadde muyina tulina just twagala kuba na muntu wa one love muntu ayagaliza abaana Scopulandiro dife ku nyumba zaabwe ke tukulidde kama mulungi era mutukwasizza n'asiima n'ajja gye tuli era tulina n'olulima inshallah omukulu yasiimye okunteramu vaasi era nakiwidde kuso Gladiator ogenda mu wavaasi tugenda kikola ate ikagambe ne kino omuntu okwagala omuntu tekitegeeza ssente kitegedde omukwano guba mukwano eggwanga lyagala abantu bangi osoyita kati nga olaba sikopu alina abayaayi bangi bano bonna kyogamba abawa ssente omwagala bwagazi kitegedde omuntu ebigambo byofulumamu mu kamwa kitegedde neeyisa gye weeyisaamu yereeta abantu okukwagala kitegedde aye kati nze ndi musajja muyimbi bantu bandaba ate balaba byemba njogera kitegedde toyinza kugaana oli kunjagala kitegedde ye wabanga njagadde ayinza okuba alina kyanjagadde ate gwe kyotanjagala kitegedde naye nga ye afunye kyakola ki kyanjagala kukitegeeza buli omu alina kyanjagalako kitegedde oli wafuna kyanjagala kaaba ayagala mutuukako njogereko oko naye ate kitegedde bwaba abalabye nga kisoboka okwogerako oko nange era netwogera bulungi tuba bamukwano kati ne sikopu kitegedde
sente nti banonye sente abalasita mu geto kuba on love kuba muti mulasita kati mulayi mwana musajja mutuufu ate omulasita ye muntu abeera ne one love ku mutima nti asobola okulaba omuntu n'amulaba ebigambo bye neneeyisayi n'amwagala olwekyo nti gwe n'oba ng'obadde kyaliwe ng'asobola okukukyawa olwaki tikyasomye muli embeera z'olyo kitegedde kyekyagaza abalasita embeera ne mu geto munna kuba mu geto zensuula one love ebeera nnyo mu geto okusinga kuba one love eri mu geto esinga n'eddiini zendaba abantu omusanga alina eddiini naye ng'agiraga mu feesi ku bantu kitegedde nga temuli mu mutima munda naye ate omulasita ye muntu akwagala ate n'aba ng'akola ki akwagala bya ddala kitegedde okujja ng'akusanze asobola okubeera naawe naye agenda okukusoma ng'alaba toli mulasita byaddala nga tomalaayo kitegedde kati gwe n'ogamba nti lwaki akutadde kitegedde ekyo tokiteekako nnyo focus because kitegedde omuntu asobola okusoma omulasita ye muntu asoma omuntu n'amanya nti ono kati bino byonna bigenda mu maaso ndaba nga nakola kinatomera kitegedde ono kamuteeke tubeera n'abantu bangi ne tubata kitegedde nti lwakuba ye omuntu ayawukana n'omuntu lwakuba ng'abeera mu kamera ne bakisudiya nnyo naye bwe tubeererawo mu situation abantu mwe batambuliramu twawukana n'abantu bangi ng'omaze omusoma embeera n'olaba nti ono sikyasobola kukola ki kukwatagana naye kuba olaba nga buli kyokola ate oyongera kukola nsobi z'otabala mu maaso mu kuba omuntu abala future ye engeri gy'erina okutambulamu kakitegeeza ne scope asobola okubala future alina future gy'abala ekitegedde kati nga gyalina okukola ki okutambulamu ayinza okuba yanengedde nalaba nga future gye yali yabala eyiye engeri gyerina okutambulamu ate nga nange yange ebintu bwengitambuza naye kati wenkuwatagana n'ono omusajja ekitegedde tufaanagana nno ekitegedde kitegenda nti abantu bwe batyo batambuza future ate abantu beekyawa kitegedde olw'embeera nti tezikwataganye ekitegedde tubesoboka n'okusaba abantu ba Kabaka ensangi zino nasaba otuka okujenga ebintu okuweza embeera eyo n'okutandika obulamu butambula bulungi alhamdulillah ngewa bubala awe nakubala yesu amukulu graduate akukyaliddeko mu geto zo kibadde kitya nomanya kyamaanyi n'amasanyalaze era ng'erinnya lye togalabe mugadde masanyalaze genyini masavu ngalabye muganda obeera n'abasajja ba graduate era bali abatuufu Bobi Wine byeyayimbangako lyerinnya ng'era bwe yeeyitanga edda graduate era byona omusajja kifaananyi kyendoozi okiraba kifaananyi kye kya geto azze mu geto ate nga wakibi sajja gye bali bangi abakabi nga tebasobola kuddukira abaana ba wansi so ekyo tukimwebaliza nitwebaza ne manja sefuke yebale nnyo omwana kubeerawo baana ba geto tusiibulukuse n'emmere etulemeddewo gwe kyolina omumanya tukyebaliza Mukama Katonda ate mwana ne bataano bange Mukama mulungi muguno omwezi gwa Ramanzaani twasazeewo ne tulokoka ne tukula entalo twazeesonye tulina abantu be twazirekedde abasobola entalo ezo twaffe mu ntalo tuli bakabaka kati twakoze mwezi entalo z'ekito kati ate tuliko amasanyalaze ga giradieta tugenda kukuba abantu engato obadde owa speech awo obadde owa speech n'ogamba olina oluyimba lwewakubira ankopi n'ogamba omwana wo wa social media alugjeyo wali otaddemu bigambo ki lwaki okusajja n'ogamba olugjeyo oluyimba olwo nalukola mwezi guwedde baliyita yeffe bali abakuba ffe bali abakuba enkere nekyo ino manya tekyalinze yali bataano bange n'ebigurupu biri ebikadde omanye bagamba mbulira gw'otambula naye tubuulira empisa zikakyo ino manya biri byali bigurupu byali bimpoleseza ensobi kuba ndi musajja muyimi nsobola okulyetinga ekintu mu ssaawa eyo mba nkyala kyo kituufu nebyo sigenda biddamu kubeera gye nasookera era neetonda bagamba omuntu asobezza
yeetonda nasonyiyizibwa era nsaba kunsonyiwa nkopi nga muganda wange ng'era wobimanyi kuba nkumanyi toli wa mutima mubi ne Ford atubuuzeeko ogamba otya Ssebo? Ne bulungi nnyo. Ssebo gye baliko Kale Ssebo kale tukusanze eno ewa Bakuli Ssebo tubadde tuzze okusiibula abaana b'eno era nga olaba omukulu tuli naye omukulu Shaba tuli naye tuzze tubasiibulule mpozi n'okubabuulira ebigambo ebirungi ebyaswawumu bakatengedde tuli mu mwezi gwa Ramadhan. Katonda yali ayagala abantu bonna mw'ogwo omwezi babe nga beeyisa bulungi abakozi b'effujjo bonna abandi badde balikola bonna ne baba nga babe nga tebalikola ki oba mu mwezi gwa Ramadhan Mukama Katonda yakwata shaitaani zonna nazikola ki n'agisiba ku njegere shedde era nze nsuubira ki oba olaba ndowooza mu mwezi gwa Ramadhan guno effujjo teribadde bingi mu kibuga shedde abalina effujjo balikendeezezza shedde enaffe tuzze Scorpion Shaba tumukyalireko shedde kuba kati musajja ate kati yakuze n'okukula musajja kati bwabuvunaanyizibwa agenda kwesimbawo wa kansala enewaabwe shedde engeri naffe gye tuli abasajja abatayagala ffujjo abatayagala balwana tuba twazze tumukyalireko mugeto kuba twasalawo twatuva ene tugamba tugenda salawo geto gye tukyalira omusalawo wa Shaba gyetukyalire ku Shaba shedde so tumukyaliddeko leero ne tulya naye ne tusebuluka naye ne tulambula ku baana ba geta abeeno shedde netwogeramuko nabo kuba kyekibadde kituleese ate nga kyetulina okukola eggwanga lyonna ku baana ba ghetto. Shaba ogamba otya? Saagalawo bantu paka nga ekituti kiwedde baneemudde ku saidi eri ya gate mu bulungi agobaye bagambe babere pasita tusobole okubawo abaana nga bemuwoominga abaana buli mwana weeri bwemuddagula ine ettaka eyo eri bwenkulabako togenda kulya abanene siwe kiri oba toli munene tokola ki siwe ne mugeto olaba nko gladiator ze mugeto bamene kitegeeza geto to the world nkulamusizaako ne mukulu wange Nkopi mwana batukolesa ensobi nnyingi nnyo naye kyolina omanya ffe twatandikira mu Mayanja family yatuyigiriza ebyekiniga abasigadde bonna bagoberezi siwe kiri bammene so Nkopi mwana tusonyiwe byonna byonna ebyatusobako emabegaawo nakubira n'akayimba naye ngenda kukajjayo nali nakakubira Nkopi ng'era abanteekamu bikoodi 44222 naate kati tuli 001 siwe kiri bintu byabanengu bammene era alina akawunti yange Abuba oluyimba olwo mwana lugjeyo kuba terulina makulu sange bannange omukulu yampadde remix y'oluyimba lwange omusajja yalina amasannyalaze yalina bunene siwe kiri bammene nanayita mukulu wange gladiator sina bingi nebyakwogera kyo nekirala nebaza basisita bange Kate tulamusiza sisita Saidat ali ludda bannange Saidat tulamusiza sisita wange bannange nekirala nzija ngenda kwesimbawo sirya kica abantu bamanyi nsaaga sirya kusaaga ngenda kwesimbawo ate nga byaddala esawa naffe tujjeko badikiteeti ewaffe wano siwe kiri mwebale nnyo mwebalire ddala kampite mukulu wange eyampadde oluyimba olugendo kyankalanya eggwanga gwe kyolina omumanya ffe abalina oluyimba olugendo kyankalanya eggwanga siwe kiri bammene tetubatidde bano tetubatidde naki mwenno tetubatidde nalo wamba bwe omusajja yanyereka asiba mu nnyumba kati yanyereka okumanya yanyereka mbe yali omuddugavu kati yayeruka nze bampita Kasasa Ismael jekaso ekikubiri obuyimbi twebaza nnyo Scorpion Shaba tukyaza wano mu dipo twabikolera ngeri oba abasajja bakulu be bakyazanga bamaseeka okusomera abasigadde naye kati olaba bayuuti ffe twefaako ne tutuuza ne tusitwala amaseeka ne tubajja mizikiti ne bajja naffe gye tuli
tuli bamaanyi shaba mukubire ku ngalo baganda bange manager certificate kwebaza nnyo tubeerawo nga bayuti gladiator muyimbi munaffe ate gladiator nomutunulire nnyo mwana musajja wakabi atayagaliza emitima bagikwasaganyiza ne Scorpion Shaba bonna bakabi mukitegeera era mbasaba mwena abali eyo mwana tutondewo kwagala na kweyagaliza na kwewagira mukitegeera tutondewo kwagala kweyagaliza na kwewagira niwe tunabeera mu ntawule tujja mmalako tweyagalize twewagire tugenda tuuka waggulu Allah ye gyali amanyi mission gyatuteekayo tugikola nga baki banda bali ku ground mwebale nnyo nze nva Nansana Republic ejjukira nzija n'enkyalako eno omwana namwe musobola okuggyako enansana ne twongerayo system nga weerina okutambula bayuti kyakabi nnyo bamaseka mbebaziza nnyo mube tusomera dduwa ne mubeereyo munsomerayo ku dduwa bannange oliwe nansana passport ogiyina mwebale nnyo ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya mpitibwa Katerega Nasif abasinga bampita CFK lyerinnya erikola ssente. Sina bingi byakwogera okuleka obakubiriza nti bannaye tuli mwezi gwa Ramadan tunyikire nnyo okusaala n'okugaba kubanga gy'okoma okugaba ate gy'okoma okufuna empeera kyotoddeko ekyo era Mukama azzaawo ekirala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okutandika mbadde saba baliza guno mwezi gwa kusatu tetwagala sikopu ademo kutambuza bigere omwezi gwokuna wala ikiswaza komanda javudde information etambula bagamba tibamu ebitwala 5 simanyi bamu 5 simanyi bamu yamba nenga byakoze byakawumbi mukitegere kintu ekyo wabula tusaba busabi buli yuti yenna alina kyalina buli yuti alina kyalina nze kubange nkoze fundraising ya mitwala 5 kubanze byendogera babimanyi okitegedde byendogera mbikakasa kuba nvaano nga biwedde nva lunaje okitegedde so mbasaba abantu ba Allah bonna abali eyo nga oyagaliza Scorpion okulaba nti at least asembulako wali kuba ffe tuswala okulaba nti atambuza ebigere ate nga fetumanyi coach okitegedde kanzeyo omuzindalo guno eri omutesitesi w'omukolo guno tulabe ki ekiddako taiseyo nawooni no eri komanda Jekas okuva Nansana. Jekas naye akoze omulimu gw'amaanyi okutereza Nansana era omulanga guno kugenda eri gavumenti ng'agamba bannange komanda Jekas naye akoze omulimu gw'amaanyi okutereza geto zonna ez'Nansana okitegedde so ne tusaba ekintu kimu Bukalabye mugeneze motoka ya skopu. Gatano wano kugaza teni ya titi. Yema gokaleta agisala mwenyi. Loke mazina. Kate kama milioni ya isiyo wawili. Skop. Assalamu alaikum. Bana tugenda siru kakati buno obudde. Len tugenda genda muziki tusale natumala okunywa ku mazzi ne ku menvu abali emmere mugenda sigala nga mulya ku mmere obulamu busigale nga butambula nga bulina okutambula then ze bampita gladiator system bannange no tetwazze kukola ki kulwana ntalo tetwazze kuyomba na muntu tetwazze nti lwakuba